What second chance, second chance, second chance. Ekipu gw'obulamu ye time. Estegedde ono musajja wa kabi nnyo Kenzo nze kumwebaza y'omu kubambeererawo abalanga tebantegedde yantegeera nnyo. Estegedde sebo kiri abayimbi tebagwanga ku kuddalu, abayimbi babeera gifted ne wisdom wabula tetubategeera bangi tebategeera Eddie Kenzo. Eddie Kenzo was sent to sing. N'omutima gwogwo gwa kuyimba nakuyimbira bane Jamie Culture bwato bwali naye wabeerawo abantu abatutegeera nagamba Jamie Culture I know his worth manyi Jamie Culture kyasobola okukola kati nga Kenzo kyakoze katokano beeringa bano abaana bantu bangi tebasobodde kukikola tutegedde talent zeziriyo nange nga Jamie Culture we nali nfunye ebizibu ababira bajja ne bagamba bino webiti Eddie n'abagamba no Jamie yeetaaga kulabirira Jamie yeetaaga kumuwuliriza Jamie yeetaaga kumuwa courage era ye mukubaaliwo njagala kukwebaza Allah yebale kugabira nakuwa mutima mulungi si bangi abalina emitima gya zaabu era mbadde nyina ensonga lwaki nyina okubeera wano naye nga webale nze kyensinga nange njagala kukwebaza si bantu bangi balemererwa omuntu tufuna nyuzi buli muntu ahandolinga ensonga mu ngeri mubi engeri gyewahandolingamu ensonga zo tekitegeeza mbu wali muntu mubi omwonooneka atende wali ensi erinza okusoboka ebintu byetuyitamu bingi ffenna naye nze kyenkwebazaako kuva mu buzibu ate n'obuvaamu ekyo nakyo kisoboka bangi abatanyumira ndongo nga twebaze nnyo papa Misa Kisemakula kubanga nze nali Ghana nankubira ngamba Jamie ono aliredde okutereera bwetwogerako naye omulaba ateredde nettama ddungi omuntu yenna bwakugamba ekyo teri sente ziriwate teri bulamu nze nyina okwebaza kubanga oli muntu oli mwana ndi mwana wansinga tuli bwana bwa mbaata kati ffe bwetukulaba nga oli mulamu ate tusanyukanyuka tuleete mabuko webale n'akayimba kati kenakoze bagamba stress kati nali mpulira akayimba rotate baby reset jagala mind to refresh. I just needed mind to refresh guys. Second naye olina agamba Jamie Culture simanya guddalu kankubulire abayimbi tutwala amagezi mangi okulowooza byetubawa tulowooza n'okusinga bemulowooza twetaaga kuddaabiriza kuwa fruits omusanga muwe fruits muwuzi govanga ku muntu akuyimbira ekintu nekikukwatako nekikyusa n'obulamu okitegedde nga teyaliyo nga ofuna ebizibu naye nakujja mu bizibu kiba kitegeeza yeeya nnyo kati obwongo nze bantwala brain overlap baŋŋamba nti nali njiyo okusuka ku magezi gange ate nga siwumala kimala okitegeera ate ekirala nga byemmanyi bingi bembigamba tebabitegeera okitegeera kati ba Eddie Kenzo wali babitegeera Jamie Culture alina ebintu bingi mumuwe time mumuwulirize kyekyatamu ku ba radio mufo kyobaddaabiriza nga bagamba radio agudde mu kifo ky'okumuwuliriza okitegedde nze kyembagambye wano naye nti bannange Spice Diana ayina ensonga man mumuwulirize naye bo baddeeyi bamuvuma abayimbi abaganda kanki bannyonnyole temutuwadde platform abasajja mu western bakola nga tebakutte nako mu eastern abantu bakola nga covid taliyo naye mu Kampala muyimbira abaana abaganda tebajja tukkiriza kuyimba kati be muyinawo nga abayimbi ba Eddie Kenzo abayimba music bulungi ba Jamie Culture mubawe time namwe mubeeteereyo okitegedde batupushinga namwe mutugoba kati mwagala mujje mutukole ki okitegera mukwata wetufunye obuzibu Eddie Kenzo watekayo posting era kyeyogedde ku view ate Eddie buli muntu alina bwalaba ensi mutuwa omukwano bananga omukwano gwalaga wammaani okitegedde temwagala abantu bammwe ate teguggwawo gyoko omugugga bali mukama gyakumuggukongo ate omukwano si gwa relationship okwagala n'okwagaliza bannange mwige okwagaliza okitegedde omuntu obanga alina omukisa omulunzi Jamie Culture mwedi mu kuwandika ennyimba ze ntambudde ne Eddie ono Eddie kyagenda kukumakya n'apita n'agamba Jamie Culture jankuwa $5,000,000 mpandikira oluyimba ekinyera kibagamba point blank naye mukolera wansonga mmanyi gyalaga okitegedde talina kitala kuprovinga kati waba alese test
nga udde bamunyumidde bagayi bali nice guys are nice tugenda kukola ffenna mukama yampa omukisa nze omukuba writer bakabi n'abayimbi abakabi njagala kuyimba bigenda kubeerawo bagambe nti Eddy Kenzo wakabi yaleeta ono naffe lumu atuleese nze singa tabadde Eddy Kenzo singa sina ttama bweriti kati musinga n'obunene maani nenkananga better okitegedde so because I'm better ne mwebale nnyo tugenda kukola ffenna kitubagamba tusiba tulowooza ku flaga buli kaseera tetwagala kuyimba nnyo kunyumisa tweyambula engoye wabula bendera egenda kutambula naffe ku mugongo gwaffe basajja bayimba born in Africa bafire ba Eddy bakikoze ozali myaka emeka omulabako envi okitegedde we are singing for the flag tuyimbira miliyoni 46 egobonyi tuyimbira miliyoni 46 ez'abantu let's give them music fe tubawa music naye naffe mutuwa okwagala tugenda kufuba obawa music omulungi abano ba guys tugenda kukola ebintu ebyakabi kubanga Eddy alina test yakabi ya art ate afaayo bira okuwulirayo nti Jamie Culture ne Eddy Kenzo bayingidde studio fe tubeera mu studio man tulina nakayimba ffenna wamubiri kubakamu tugenda kukola album nanga yakabi mulina meka tulina ennyimba nga 2 ne time egenda kutuuka soso tulinze simanyi kufumba byakakoola wabula music wange mba ntekinze time ate no time ne yakabi tubikolera wano naye lwakuba nti we are sent to do that tweyanziza nnyo tweyanziza banange neyanziza blessing